nabadde nga nsoma ekitabo kya Isaaya 49. I was reading into the book of Isaiah 40, Olunyiriri lw'omunaana lugamba 49. newankubadde ng'essira ngenda kulisimbanga ku lw'ekkumi kubanga olw'omunaana is just a flashback olw'okuba nti bangi ku mwe nabasomerawo dda. Verse 8, I will start from verse 8, but I will emphasize on verse 10. Look at chapter 49 verse 8 says, Ana mu mwenda Isaaya olw'omunaana. Thus says the Lord, Bw'atyo bw'ayogera Mukama, in an acceptable time have I heard thee, nti nkwanukulidde mu biro byo eby'okukkirizibwamu, and in a day of salvation have I helped thee. era nkuyambye ku lunaku olw'okulokolerwamu, And I'll preserve thee and give thee for a covenant of the people to establish the earth and to cause to inherit the desolate heritages. era ndikuwonya ne nkuwaayo okuba endagaano eri abantu, okugolokosa ensi, okubasisa obusika obwazika. Simanyi owulira? Amen. That says the Lord, in an acceptable time have I heard thee. Nkukkiririza oba nkwanukuliridde wangi nkwanukulidde ku lunaku olw'okukkirizibwamu. That I have answered you in the acceptable time. Simanyi owulira? Amen. Eh? Amen. Nkwanukulidde ku lunaku olw'okukkirizibwamu. I've heard you and answered you in your acceptable time. Era n'amala ng'agambye nti I will preserve thee, by the way. Mwera ndikukuuma. Gwagamba bino abadde n'ebizibu bingi nnyo. This guy was troubled. Naye engeri Katonda gy'asamarayizinze ansa gy'amuwa. But the way God has summarized the answer to him, agisamarayiza n'agiyitako mangu nnyo n'atandika omulengeza ebyenkya bwe bigenda okufaanana. he's bypassing the answer and giving him a glimpse of tomorrow. Biri abikonyeeko na bukonyi katono. He has just hit only. That says the Lord, in an acceptable time have I heard thee. Nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkwanukulidde mu biro byo eby'okukkirizibwamu. Ebiro by'olimu byakukkirizibwamu sirika sangula amaziga kubanga oli mu biro byakukkirizibwa. The day you are in there, the days of being acceptable, therefore wipe your Kati tears. bw'omala okutegeera nti oli mu biro byakukkiriza tegeera kino kye kigenda okubaako. After realizing that you are in your acceptable time, just know what is going to happen. Toli mu biro byaggaanibwa. You are not in the days of being rejected. Oli mu biro byakukkirizibwa. You are in the days of being accepted. Oli mu biro byakulokolebwa. You are in the days of being saved. Kati bino wammanga bye bigenda okubaako. Now the following shall happen to you. Kubanga oli mu nnaku zo. Because you are in your days. Oli mu sizoni yo. You are in your season. Neyawulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. Ojjidde watuufu. Where you've come is the right moment. Ewaffe e Buddu bagamba nti otuukidde walungi. In Buddu they say that the time you've come is the right time. Kasojja nga bamaze okujjula. When you come, when they are serving. Akatogo nga kali awo mu ddiiro. When the katogo is here. Bakayiye ku lwaliiro. When it is being served. Bw'otuuka bw'oddo bagamba abeeno gye muli. When you reach and say, are you there? Ebyewammwe sibimanyi gy'ova naye waffe e Buddu bagamba nti otuukidde walungi tuuka. I don't know about your ways, but here, for us in Buddu they say that you've come at the right moment, just get in. Otuukidde walungi yingira. It's the right moment, please get in. Naawe Katonda agamba nti wookaabidde we wakaabirwa. The Lord is telling you that the moment you've cried for the right walokokera place. mu sizoni ennungi. You've been saved in the right season. Walokoka ng'akyatudde ku ntebe ey'ekisa. You've been saved because when I'm sitting on the abadde anoonya ab'okuwa omukisa. He has been looking for people to bless. Abadde anoonya ab'okusitula. He has been looking for people to lift up. Abadde anoonya ab'okuyimusa. He has been looking for people to raise up. Abadde anoonya ab'okuwonya. He was looking for people to heal. Ensonyi ekeetegere nti Katonda awonya. That the Lord may know that the Lord can heal. Abadde anoonya ab'okugaggawaza. He has been looking for people to make rich. Ensonyi ekeetegere nti Katonda agaggawaza. That the Lord may know that God can make you rich. Kubanga ensi terina bw'esobola kutegeera nti Katonda agaggawaza okutuusa nga walabiseewo omwavu gw'agaggawaza. Ensi n'eryoka etegeera nti Katonda agaggawaza. Because there is no way the world can understand and know that the Lord can make one rich until there is a poor man. God has enriched and the world will know that God can make you rich. Ensi terina bw'etegeera nti Katonda awonya. There is no way the world can know that the Lord can heal okutuusa nga walabiseewo omulwadde until we have a sick person n'amuwonya. Ensi n'eryoka etegeera nti Katonda awonya. and the world will know that the Lord can heal. Yesu bwe yatuuka ku ntaana ya Laazaalo. When Jesus reached the tomb of Lazarus, okuva Laazaalo lwe yalwala, from the moment this guy was sick, ye Yesu yagirabanga opportunity. Jesus just saw an opportunity. Era bwe baamuyita ne bamugamba mukwano gwo Laazaalo gw'oyagala alwadde. And when he was sent for to tell him that his friend was sick, Yabagamba he just answered nti nze saaliyo. that no way.
naye amazima gali bwe gati. Let me tell you the truth. Obulwadde bwalwadde si bwakufa. His sickness is not unto death. Naye omwana wa Katonda afunye opportunity. But the Son of Man has got an opportunity. Obulwadde bwalwadde si bwakufa. His sickness is not unto death. Naye ekitiibwa kya Katonda kigenda kulabikira ku ye. But the glory of God shall manifest through his sickness. Mbadde sinafuna gwenzuukiza mu season eno. I had not got any person to resurrect in this season. Era kyova olaba saagala nagendayo kumuwonya. That's why I cannot haste to go and heal him. Njagala embeera yeyongere tabukire ddala oba afe ngende nzuukize muzuukize ab'e Besaniya bategeere nti n'amanyi agazuukiza mpita nago. I want his sickness to worsen and even to die, even because all these guys of Bethania should know that I move with the power of resurrection. Waliwo ekizibu kyo Katonda lwakirabanga opportunity ey'okweraga. Sometimes God looks at your problem as an opportunity to manifest himself. Bw'abanga alina bayagala balabe bamanye bategeere. If he has people, he wants them to see, to know and understand. Ekyo kyategeeza wano bw'agamba thus says the Lord. That's why he means here when he says tibwati wayogera Mukama. In an acceptable time have I heard thee. Nti mu biro byo eby'okukirizibwamu nze mwe nkwanukulidde. And in a day of salvation have I helped thee. Nti mu nnaku olw'okulokolebwa mwentyo mwe nkuyambidde. Ng'alinga agamba otuukidde walungi. Saying that you have preached at the right time. Ebyo bye nkolako. Those are the things I work at. Bw'amala ekyogero ekyo n'akiyitako mangu nnyo n'agattako kino. After saying that, he bypasses it and says, Agamba, I will preserve thee mbwera ndikulokola and give thee for a covenant of the people nenkuwaayo okuba endagaano eri abantu to establish the earth, to cause, to inherit the desolate heritages. okugolokosa ensi okubasisa obusika bwabwe obwazika. Yamaze dde okukyusa olutambi. He has now changed the chapter. Simanyi owulira? Hello? Olutambi lwakyuse dda. He has changed the chapter. Gwe bagamba bino. The one he is talking to, azze nga naye akaaba nga naye n'ebizibu ebibye. He came with his trouble crying and lamenting. Amuga nti kati gwe amaziga gasangule. He could tell them that, please wipe your tears. Njagala kulaga kyogenda okufuuka enkya. I want to give you a glimpse of what you're going to come tomorrow. Njagala kulaga kye njagala onkolere. I want to show you what you want going to do. Njagala kulaga kye nkulabamu. I want to show you your agenda. Ngenda kukusootinga. I'm going to sort you out. Ngenda kukutereeza. I'm going to settle you. Naye bwe nkumala bwe nti. But after working on your issues, njagala kuwaayo ng'endagaano eri ensi. I want to give you as an evidence or a covenant unto the people. Njagala kuwaayo endagaano. I want to give you as a covenant. And give thee for a covenant of the people. Mbugwe nkuweeyo ng'endagaano eri abantu. To do what? Kukola ki? The assignment is well spelled out. Omulimo mulambike bulungi. To establish the earth. To come. Musajja abadde anoonya kyaggulo bamugamba kati yagenda okunyweza ensi. He was looking for supper, but the Lord is telling him that he's going to establish. Bulaaza abadde anoonya ssente za nnyumba kati bamugamba yagenda okuyamba bamulekwa. He was looking for rent, my brother, but they're telling him that he's going to feed the poor and the orphans. Simanyi wulya kye ŋŋamba. Hello? Bulaaza abadde anoonya kiza kyamisana katonda amugamba ogenda kunyamba onkwatire ssente z'ogenda okuwolanga abatalina ssente za kukozesa ngenda kuwa microfinance nga gwowola abaagala ssente z'okukozesa naye ng'ate naye musajja watu abadde anoonya kyamisana. Someone is looking for lunch and someone who can help him with lunch, but the Lord is telling him, I'm going to give you money, entrust you with the money that you may be able to lend to people who deserve, who want to be borrowed. Katonda kyakulabamu kinene n'okusinga kye weerabamu. What the Lord sees in you is bigger than what you imagine. Kyayagala omukolere kinene okusinga kye kikabya amazigo olwaleero. His assignment for you is bigger than whatever is making you ani cry awulira today. ŋŋambe ko nti haleluya. Someone say hallelujah.